Kati wasigadde ennaku nnya zokka empaka z'ekikopo kya African Nations Championship CHAN zijibweeko akawuwo ku lw'omukaga lwa wiiki eno mu kisaawe kya Benjamin Mkapa e Tanzania. Wetwogerera nga amawanga ag'enjawulo gatandisidde okutuuka mu East Africa okusobola okwetaba mu mpaka zino. Senegal ly'eggwanga eryasooka okutuuka era nga lye limu ne ku mawanga ageetabye mu mpaka za Sekafa 3 Nations Tournament ezaakomekkerezeddwa sabiiti ewedde e Tanzania. Amawanga amalala agatuuse kuliko Morroco, abatuuse mu Kenya akawungeezi k'eggulo, so nga ne Niger naye etuuse enkya ya leero ku kisaawe Entebbe. Senegal be balina ekikopo kino era nga bakiwangula mu mwaka gwa 2023 oluvannyuma lw'okukuba abaali abategesi aba Algeria ggoolo 5-4 mu kakodyo ak'okusimuligana penalty. Senegal have made a dream a reality. They have dreamed it here. Kati bano bajja mu mpaka z'omulundi guno ng'erimu ku mawanga agatunuuliddwa ennyo okuwangula ekikopo kino. Wansi w'omutendesi Souleymane Diallo, Senegal gye buvuddeko yayanjudde ttiimu y'abazannyi 25. Kyokka ku bazannyi 25 be yalangiridde, omuzannyi Serine Mokitakoyite ye yekka yasigadde ku ttiimu eyawangula ekikopo kino mu mwaka gwa 2023. Omutendesi Diallo era yeewuunyisa nnyo abawagizi bwe yasuula omuzannyi Papa Diallo eyawangula engatto y'omutebe eyasinga okuteeba ggoolo ennyingi mu liigi ya Senegal ey'oku ntikko. Senegal yateekebwa mu kibinja dda wamu ne Congo, Sudan ne Nigeria. Bano baakutandika empaka z'omulundi guno nga battunka ne Nigeria mu ggwanga lya Tanzania. Sharifa Nambi, NTV, Akawungeezi.